gyobiraba. Ekyo siwe kiri. Allah subhanahu wa ta'ala yatuteekerateekera buli omu enteekateeka gyayagala atambule mu bulamu bw'ensi eno, naye mu mbeera gyetutambulira mu duniya muno okugezesebwa mwekuli mu bulamu bw'ensi eno bwe tuwangaaliramu. Ebigezi ebyenjawulo bigenda kunsisinkana, bigenda kusanga, naye omwana Adamu omukkiriza lubeerera embeera yonna wekutuukangako nebanga ekusanze, manya nti obuddukiro obwo olina kudda eri mulezi owakitibwa Allahu tabaraka wa taala. Ebiseera ebisinga obungi abaana Adamu abasinga obungi wetubeera mu mbeera y'ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byabeera atugabiridde nabyo, nga tulina obuweweevu bw'obulamu bwaffe bwe tutambulira mu mbeera emu oba endala. Abaana Adamu tutera okwerabira wakitwa Allah subhanahu wa ta'ala, ne twerabirira ddala ne tubivaako ab'ebitiibwa. Era embeera y'ebigezo emala okutuuka Allah subhanahu wa ta'ala n'akyusaamu olutambi, abaana Adamu batono nnyo abadduka nga badda maaso g'omulezi waabwe Allah subhanahu wa ta'ala. Era ebizibu byaffe bye tubeera tuseeko, ebigezo bye tubeera tutuuseeko ebyenjawulo, tusooka kuddukira mu bantu bannaffe, n'osooka n'ogezaako wa Sheikh Ahmed ne bigaana, n'ogenda ow'omulala yenna gw'ogenzeeko, n'ogenda ku baana Adamu nga batuukirira mu ngeri ey'enjawulo, ng'obannyonnyola okugezesebwa kw'embeera eyo gy'olimu, oba oli awo nga bw'osuubiramu okubeera ng'otaasiba okuyita mu mbeera gy'oyitamu abooluganda. Luvannyuma nnyo omwana Adamu ate okutegeera kwe okw'obwongo bwe kudda luvannyuma nnyo, ng'osoose kututalagamu ffenna ffenna n'otuyitamu embeera n'olaba ddala ekituufu nge tuyinze tusobola kubeera nga ntugimala, n'olyoka ate oddayo olowooza okubeera nga ojjukira mulezi wakitwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mbeera ekutte wakedde ku makya olunaku oluyiseemu ogezezzaako eno n'eri ova wano n'odde mu mbeera eyo nga biganya abooluganda kyaddaaki omala kugezaako nebirema, n'olyoka omanya nti olinayo yakutonda. Naye ekituufu kiri nti embeera y'okugezesebwa ebigezo by'edduniya ne byetuyitamu, bw'ofunanga omusiiba gwonna, bw'ofunanga ekigezo kyonna kyonna nga tonnaba kubeerako baana Adamu bw'oddukira, nga tonnaba kubeerako baana Adamu bw'onnyonnyola nsonga zo, kubeera ng'obatuuza wansi babe nga bakuyamba, sooka ogenda osaleera akabbiri. Musabe mulezi owakitwa Allah subhanahu wa ta'ala okusinziira ku mbeera gy'oyitamu, okugezesebwa kw'oyitamu, obimutegeeze wakitwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naffe abaana Adamu abali wabweru eno, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kwanguyiriza, ogenda okututuukako ng'ekituufu Mungu mitima gyaffe yagigonzezza, ogenda okutuyitiramu ensonga zo, ogenda okutuyitiramu embeerayo nga tukwanguyiriza bwanguyiriza. Naye lwaki? Olw'okusooka okubeera ng'ebintu yabitegeezezza mulezi wakitwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati baganda bange abasiraamu lubeerera mbeera yonna, embeera we kutuukangako sooka ngodde eri omulezi wakitwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala asooka okusaasira ebyengera n'emirembe ow'ekitibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, olw'omulimu gw'ettendo gwe yakola sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam mu bulamu bw'edduniya eno yawangaala emyaka gyali 63. Sallallahu alaihi wasallam mu kuwangaala emyaka 63, sallallahu alaihi wasallam afuna obubaka kutandika okukowoola abantu b'ekibiina kye kuba abantu b'omulembe gwe abakulembera beyawangaalalako nabo mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naffe abaliwo olwaleero afuna obuvunanyizibwa obwo nga awezezza emyaka gyali 4. Ku myaka egyo 4 ge yali awezezza yakola daawa okubeera ng'asomesa abaana Adamu obusiraamu buno, ensonga zonna ezikwatagana ku ddiini yaffe yakikolera mu bbanga lyali lya myaka 23. Emyaka egyo 23 kwata ogyeko emyaka 13 omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
yagimala asomesa kigambo nzikiriza, ekigambo shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah, ng'ategeeza baana adamu bawule wakitibwa allah subhanahu wataala bamutegeere mu butuufu bw'okumutegeera. Banaabeera bamutegedde ne tutegeera allah waffe, kyaddaaki tugenda kwanguyirizibwa okubeera nga tuteeka mu nkola ebyo byeyatulagira mulezi waffe wakitibwa allah subhanahu wataala. Jehova ne budda omwana adamu yenna alagira ensonga yonna gy'abeera alagidde, ebbanga lyamala ng'ategeerekese ani atulagira okukola ekitulagidde okubeera nga tukola, twanguyirizibwa okubeera nga tukiteeka mu nkola. Ate ekintu kyonna mu nkola, ensonga yonna mu nkola, ebbanga lyamala tategeerekese nga tetumulabawo, tetumutegeera mu mbeera emu oba endala, tugenda kugyemu okuteeka mu nkola ebyanaabeera atulagidde. Kati emyaka 13 omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagimala ng'asomesa abaana adamu ekigambo ky'enzikiriza bategeere omulezi waabwe wakitibwa allah subhanahu wataala. Kyaddaaki bwe banaabeera bamutegedde, tujja kwanguyirizibwa okusaala esswala, tugenda kwanguyirizibwa okubeera ntuwa zaka, tugenda kwanguyirizibwa okubeera ntusiba omwezi gwa ramadan, tugenda kwanguyirizibwa okubeera nga tukola hijja. Lwaki? Atulagidde akulembedde waggulu oyo ategerekesa ab'ebitiibwa. Ayati ezaka ku Qur'ani ey'ekitiibwa etundutundu ku Qur'ani ey'ennamba mu bbanga ery'emyaka 13 egyo, era tezaayawukana na nsonga omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama gye yaliko. Aya zonna era ezaka mu kiseera ekyo zaali zikowoola baana adamu kudda eri nzikiriza, kutegeera mulezi waffe wakitibwa allah subhanahu wataala. Oluvannyuma lw'emyaka 13 okwetooloola, omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama asenguse agenze e Madina mu mbeera gye yagenderamu abooluganda sallallahu alaihi wasallam, batandika otulalikako amateeka ag'enjawulo, omwali okubeera nga tusiiba omwezi gwaffe ogwa ramadan gwe twakakomekerera ne tuba nga tugusiiba mu mbeera ey'enjawulo, naye nga okutulalikako ibaada ezo ez'enjawulo zaali oluvannyuma lw'obumasenga g'omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Era ayati ezaddamu okubeera nga zikka mu kiseera ekyo mbaka ng'ali e Madina eyo, zakka nga zitulaalika okubeera ntuteeka mateeka g'omulezi waffe wakyo allah subhanahu wataala mu nkola. Yadde era eriyo agatulalikibwako mu kiseera omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam ng'akomyewo e Makka, naye era mateeka agasinga obungi omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabeera nga alaalikibwako embeera eyo ng'ali mu kibuga Madina ab'ebitiibwa. Nawe kityo ab'ebitiibwa bw'atyo omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'akowoola ebbanga eryo yakowoola, byeyayitamu yabiyitamu sallallahu alaihi wasallam nga bwe bijja bitusomesebwa. Embeera enkakali, embeera enzibu, kunze nammwe n'abaliddawo, teri yagenda kusisinkana mbeera nzito ng'omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam gye yatuukako ng'asomesa obusiraamu buno. Nawe kityo ne mbakubiriza nga nange eserese wabbali obulamu bwaffe buno allah subhanahu wataala bwakyatuleseewo, tufube okulaba nga tutambulira mu buufu obwo bwennyini obwali bw'omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tugezeeko okukola emirimu, tugezeeko okubeera nga tuweereza obusiraamu mu mbeera ez'enjawulo. Abalijja oluvannyuma lwaffe, abagenda okujja oluvannyuma lwaffe, babeere nga basisinkana eddiini yaabwe naye nga tulinamu omukululo ab'ebitiibwa. Tusaba kyo allah tabaraka wataala lubeerera atuteeke mu baana adamu abakola emirimu egimusiimisa, atuteere ejjijiiko ebitamusiimisa wakitibwa allah subhanahu wataala. Biidhnillahi tabaraka wataala mu dakiika zaffe insha allahu taala zijja okubeera enfundafunda ddala. Mukkirize twejjukize ku bigambo bino eby'amakulu. Ebigambo bino tugenda kubijja ku musajja ayitibwa Ibn al-Qayyim al-Jawzi, gwe tugenda okubeera nga tuyigako ensonga zaffe z'olunaku luno olwaleero. Ibn al-Qayyim al-Jawzi nga naye yali muyizi wa Imam al-Islam Ibn Taymiyyah. Ibn al-Qayyim yabeera nga asoma ku Imam al-Islam Ibn Taymiyyah, gwe yasomako yali muyizi we, n'abanga yamuyigako ebintu ebyenjawulo, yamuyigako ebintu bingi oba oli awo naffe bye twegasa nabyo mu biseera bino bye tuwangaliramu olwaleero. Ibn al-Qayyim ensonga zenjagala tumuyigeko olwaleero ziri 3 ab'ebitiibwa.
zinotinge ogende naawe ozyetegereze ozitambulireko ofube okulaba ngaoziteeka mu bulamu oba oli awo oyinza okuwangaala mu nsi muno n'ogenda okusisinkana omulizi wakyo Allah subhanahu wa ta'ala nga ddala yasimba okuwangaala kwe kuwawangaala mu nsi muno wakitibwa Allah ng'agenda nakusasulamu empeera esinga okubeera ennungi wanaabeera nga weekutte ku nsonga zino essatu abooluganda. Ibn al-Qayyim yatugamba nti usulu al-khataaya thalatha, ensonga ezitwala abaana Adamu mu mbeera y'okubeera nga twonoona ziri ssatu ab'ebitiibwa. Abaana Adamu mu bulamu bw'edduniya eno bwe tuwangaaliramu n'embeera ng'ensi weefaanana n'abantu nga we tufaanana, okweyisa mu nneeyisa gye tweyisaamu oteekeddwa okubeerako n'ekimu ku bisatu bino ab'ebitiibwa, nga kye kikufudde okubeera omukkakamu nnyo mu dduniya eno gye tuwangaaliramu, oba nga kye kikufudde okubeera omujeemu, okubeera ow'ekitalo eyeemanyi mu bulamu bw'ensi eno bwe tuwangaaliramu, nga kye kikutuusiza ku mbeera eyo ab'ebitiibwa. Ensonga eyakulembera mu zonna Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yatulaga lwaki abaana Adamu twonoona ne tujeema ne tweyisa mu mbeera gye tusazeewo okubeera ntweyisaamu. Yatugamba al-kibur, abaana Adamu okubeera nga twekuluntaza, okubeera nga tufuna embeera y'okwemanya. Gwe n'obeera mu bulamu bw'ensi eno bwe tuwangaaliramu ab'ebitiibwa nga gwe oyinamu embeera y'okwemanya, oyinamu embeera y'okwekuluntaza mu ggwe ab'ebitiibwa. Tuwangaala n'abaana Adamu mu ngeri enjawulo gye tuwangaaliramu, ne tulina abantu be tuwangaala nabo ebiseera ebisinga obungi nga olw'okwemanya kw'omwana Adamu, olw'okwekuluntaza kwe, mulimu abantu batunuulira ntagwana kubeera nga awangaala nabo, mulimu abantu batunuulira okubeera ntasobola kutuula nabo, ne mubaamu abantu batunuulira ntasobola kubeera nga alya nabo, ne mubeeramu abantu batunuulira nga okuba kusula tasobola kubeera nga asula nabo, ne mubaamu abaana Adamu batunuulira bannaabwe mu mbeera gye batunuuliramu nga bo ba wansi, bo be baana Adamu abasukkulu mu mbeera y'ensi eno gye tuwangaaliramu. Okubeera nga twemanya, okwemanya mbeera eyo, empisa eyo nzibu nnyo, empisa eyo mbi nnyo ab'ebitiibwa. Nze nammwe gye tugwanye okubeera nga tulwanako. Okumanya okwemanya kuno mbeera mbi nnyo era mpisa mbi nnyo. Ibirisi gye tumanyi obulungi, abasinga obungi gye tumanyi nga shaitaani. Ibirisu mu biseera nga wangaalira mu ggulu ly'omulezi waffe wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala, Israeli empanvu naye mu kuyita mu bufunzefunze, Ibirisu mu kuwangaala mu ggulu ly'omulezi waffe wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala, ekiseera kyatuuka mulezi waffe wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'agenda okubeera nga atandikawo embeera y'edduniya eno, okubeera nga alina enteekateeka y'okubeera nga ateekateeka abaana Adamu okubeera abaleeta mu mbeera y'ensi eno. Tukimanyi bulungi nnyo mu bantu abaasooka okubeera nga batondebwa yali nabbi waffe Adamu alayhi salatu wassalamu. Mu kiseera Allah subhanahu wa ta'ala kyeyalina enteekateeka y'okubeera nga atonderamu Adamu alayhi salatu wassalamu, yagamba bamalayika mu suratul Baqara gye tumanyi obulungi ng'ali mu nteekateeka y'okubeera nga atonda ekitonde ekyo, n'abeera nga babulirako ku nteekateeka ze ez'okubeera nga agenda kutonda ekitonde, agenda kubeera nga atondayo omwana Adamu abeere nga muteeka mu mbeera y'ensi eno. Bamalayika ne baddamu omulezi waffe wakyo Allah subhanahu wa ta'ala, omwana Adamu gw'ogenda okutonda muteeke mu mbeera y'edduniya eno, awangaale mu nsi omwo nga mujeemu, awangaale mu nsi omwo nga battiŋŋana, babeere nga bayiwa embeera y'omusaayi gyabwe wakati waabwe nga batuuse mu nsi eyo. Allah subhanahu wa ta'ala n'abaanukula abagamba, nze Allah wammwe manye ebyo bye mutamanyi. Ne mu kiseera Allah subhanahu wa ta'ala ng'atonda Adamu alayhi salatu wassalamu, Ibirisu yalingawo era ng'eraba okutonda okuwumba kw'omulezi waffe wakitibwa Allah ng'awumba nabbi waffe Adamu alayhi salatu wassalamu nga kikyali kiwumbe, bakyawumba ettaka eryo, bakyawumba Adamu alayhi salatu wassalamu.
era Ibirisi alayhi laana yajjanga nemulambulako nemwetegereza gwe batonda nemuyitamu nemulambula mu ngeri ez'enjawulo nejjange muyitamu erabe ekiwumbe ekyo kyebawumba naye nga yasoberwa temanyi kiki kyebawumba temanyi kiki kyebali mu kugezaako kubeera nga bateekawo neyitamu ng'erambula mu ngeri ez'enjawulo ng'erambula naye okwetoola okuva eyo yonna yonna Allah subhanahu wa ta'ala wamala okubeera nga atonda Adamu alayhi salatu wassalam namuteekamu omwoyo mu mbeera y'okubeera nga amaze okugumuteekamu ekiseera kyatuuka naba nga alagira bamalayika okubeera nga bavunnamira Adamu alayhi salatu wassalam mu kubalagira okubeera nga bavunnamira Adamu alayhi salatu wassalam bamalayika bonna bavunnama naye nga mubalagira okuvunnama mwe mwali ne Ibirisi gyetumanyi nga shaitan yali omu ku abo bwe balagira okubeera nga bavunnamira Adamu alayhi salatu wassalam wabalagira okubeera nga bavunnama oluvunnama lwe babalagira okubeera abavunnama si kubeera nti baali bavunnama kusinza Adamu alayhi salatu wassalam oluvunnama lwe bavunnama kugulumiza mutonzi waabwe akiswa Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekitonde kye yali atonze n'okulaga obugonvu eri omulezi waabwe akiswa Allah subhanahu wa ta'ala bamalayika bonna kyenjagaddemu bavunnamira Adamu alayhi salatu wassalam naye mu bo Ibirisi alayhi laana yabanga egaana okuvunnamira Adamu alayhi salatu wassalam aba yagaana wastakbara neyekuluntaza wakana min alkafirin nebeera mu baana Adamu abawakanyi Ibirisi alayhi laana yagaana okuvunnamira Adamu alayhi salatu wassalam wastakbara neyekuluntaza wakana min alkafirin nebeera mu baana Adamu abawakanyi mu suratu Sad mu aya ezikomekerya ngenatera okubeera nga eggwako era mulimu amateeka Allah subhanahu wa ta'ala ge yatulaga nga balaga Ibirisi alayhi salatu wassalamu bagiragira okuvunnamira Adamu alayhi salatu wassalamu negaana Allah subhanahu wa ta'ala wajibuuza lwaki oganya okuvunnamira Adamu alayhi salatu wassalamu nemugamba ana khairu min nze ndi mulungi koyo Adamu alayhi salatu wassalamu wantonda ngonzija mu kitangaala ate yo omuwumbye mu bitaka wano nga tukulaba omuwumbye tulaba Ibirisi alayhi laana nga yo eraba yankizo ya waggulu yamaanyi kubeera yali yakitiibwa mu malayika ezaali ziwangalira mu ggulu yali yakitiibwa nnyo mu malayika abo ab'ebitiibwa kati eraba ono Adamu gwe bawumbye wano nga baleeta ettaka ng'eraba ne bawumbawumba mu ngeri ey'enjawulo ekiseera kituuse bataddemu omwoyo ate bamulagira avunnamire kyebawumbye ng'alaba yagaana namugamba nze ndi mulungi koyo Adamu alayhi salatu wassalamu gwotonze omutonzi omujja mu ttaka ate nze wantonda nga onzija mu kitangaala oba mulyo kati Ibirisi nejeema mu mbeera efaanaganako bwetu era okujeema kwayo Allah subhanahu wa ta'ala yagigoba mu ggulu n'agifulumya mu jjanaayi n'agikolimira n'abeera nga agijja mu kusaasira kwe mu kugigoba neba nga yalaajanira wakito Allah subhanahu wa ta'ala aleme kubeera nga agijjulula agiweeyo akadde agirindiikirize aleme kubeera nga agisaanyaawo Allah subhanahu wa ta'ala naaba nga yakkiriza okusaba kwayo era Ibirisi alayhi laana bimu ku bitonde ebirisembayo okubeera nga bijulukuka nga bisaanyizibwawo mu bulamu buno bwe tuwangalyamu ab'ebitiibwa kati okwekuluntaza kwa Ibirisi alayhi laana okwemanya nti yo ya kitalo kwagifiiriza bingi kwagifiiriza embeera nungi ezo nazonna ziyawangalirangamu maaso g'omulezi waffe wakyo Allah subhanahu wa ta'ala ejjana negiyitaawo nebanga agifulumizibwa ebitiibwa nebibanga byakomaawo naye nga kyekiresa embeera eyo kubeera nga yemanya yekuluntaza kijje ku Ibirisi alayhi laana okizze mu mbeera zo zetuwangalye mu bulamu bw'edduniya eno abaana Adamu bangi tufiiriddwa ebyengera bingi tuyitibwako emikisa mingi netubeera nga chansi nyingi zituyiseeko mu bulamu bwaffe naye nga kyekirese kalumanywera baana Adamu kubeera nga twemanyi
gwe nobaako olaba nga watuuka ng'abaana adamu bakumanyi oli muntu mwekuluntaze, abaana adamu bakumanyi oli muntu mwemanyi mu bintu byabe bitiibwa, abaana adamu bakumanyi gwe otambula lubeerera wetwalya mu mbeera za waggulu, wafuuka wa kitalo mu baana adamu bowangalyamu mu mbeera emu oba endala. Neyandyagadde okubeera nga akusembeza, neyandyagadde okubeera nga akuteeka kumpi, neyandyagadde okubeera nga abaako emirimu gye gyakussaamu, yandyagadde okubeera nga abaako pulogulaamu zaakubalira ez'enjawulo olw'okwokuluntazaako n'okwemanyaako, naga omwana adamu oyo tajja kusoboka. Empisa z'omwana oyo tezijja kusoboka. Muvubuka oyo wa malala nnyo, muvubuka oyo wa matanta nnyo, muvubuka oyo yemanyi nnyo, talina njogera. Gwe lubeerera ng'embeera yo gy'olimu yakwemanya nakubeera ng'okkakkanya banno, n'omaliriza ng'ofiiriddwa ebirungi bingi biwandifunye olw'okwekuluntazaako ab'ebitiibwa. Kati ne mu mbeera y'ensi eno gye tuwangaaliramu abaana adamu okujeema maaso g'omulezi waffe wakyo Allah subhanahu wa ta'ala, omuddu n'olemu okuyimirizaawo essala, omuddu n'olemu okubeera ng'otoola zaka, omuddu n'alemu okubeera oba ng'asiiba, omwana adamu neyeyisa mu mpisa ezitali ntuufu. Allah subhanahu wa ta'ala zaatatukubiriza abaana adamu bangi bemanyi mu bulamu bw'ensi eno, nga yalaba ayinako weyatuuka abalala batatuukanga, naaba ng'ajeema mu ngeri ey'enjawulo. Bamugamba okusaala esswala n'alaba nga tebiri mu makulu, tebimuyamba. Kwata mu nsimbi z'obweyona n'agaana mu ngeri y'enjawulo, ayinako weyatuuka. Eri omwana adamu omu baali bamukubiriza kubeera ng'ayamba ku banne olw'okusomoza kwe baali bayitamu ab'ebitiibwa, nayanukula banne ng'abagamba temwagala kukola. Bavubuka b'ennaku zino mulemedde okubeera nga mukola, musubira mbeera yakugenda kubeera musabiriza busabiriza, mulowooza zino ezange nasaba nsabe, nammwe mugende mukoleeza mmwe, mugende muweereza obusiraamu mwe mwagala okubeera nga muweereza. Nga ye alaba yatuuka waali ali waggulu nnyo, embeera eyo yakola ki? Yagimala, talina buzibu bwonna buyinza kubeera bumusisinkana. Omwana adamu omu nze kennyini mugamba naye, mukadde wange swala ng'ekalubye, tusaala esswala ne tulabika mu swala, ate ng'obeerako ku kitundu, osula ku kitundu, osiba ku kitundu, okolya ku kitundu, nangamba oba onjagaza emirembe, toddangamu okuŋŋamba ebintu ebikwatagana n'esswala. Ng'oyagala nze naawe twawule tufuuke balabe n'abalabe, oddangayo nonyega ku kigambo ekitegeeza esswala. Kigasa ky'okusaala nga siina ssente, obwavu bunnuma oŋŋamba kugenda mu kusaala? Allah wammwe oyo gwe musaala, gwe musinze oyo walinga gawaza nampa ku nsimbi ndijja n'ensaala. Kati olwo naye nga yembeera gyakola kijawangaaliramu. Kati abaana adamu okujeema kwe tujeema mu nsi muno kwemanya nakweraba mu mbeera emu oba endala ab'ebitiibwa. Kati buli wonaabeeramu embeera y'okwemanya, embeera y'okwekoluntaza mu ggwe, embeera y'okulaba nti gwe oli wa waggulu, embeera y'okulaba nti gwolina empisibwa gyolina okuyisibwamu, abantu batateekeddwa kubeera abayisibwamu. Ogenda kumaliriza ogudde, ogenda kumaliriza ng'ojeemye mu ngeri ey'enjawulo. Ibn al-Qayyim al-Jawzi n'atugamba nti ensonga eyo ze zimu ku nsonga lwaki abaana adamu bajeemera mulezi waabwe wakitwa Allah subhanahu wa ta'ala mu bulamu bw'edduniya eno bwe tuwangaaliramu. Wansi awo ojja kwogerezaako ensonga zino, nazo ze zimu kuziteeka abaana adamu mu mbeera y'okubeera nga boonoona mu nsi muno. Mulimu ebyengeri Allah subhanahu wa ta'ala byagabira abaana adamu, wamala okutugabira ebyengeri byo ne tubyeyambisa nga advantage mu kubeera nga tumujeemera. Mu byo ebyengeri Allah subhanahu wa ta'ala byawa abaana adamu ate babeera bamujeemera, mulimu ekyengera kyetumanyi nga al-jamal, obulungi. Omwana adamu Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga yakuwunda mu mpunda esingayo okubeera ennungi. Oba musajja ng'endabika ya alhamdulillah masha Allah, tulina emyaka gyaffe gy'ekivubuka gye tubeeramu nga olabikira ddala bulungi nnyo, ng'abaana adamu obeegombesa mu ngeri ey'enjawulo. Oli muvubuka munyirivu, olabika bulungi, riziki masha Allah wakyo Allah subhanahu wa ta'ala agikuwaddemu. Nosanga omwana omuwala hajati nga alhamdulillah, endabika ye mwana muwala mulungi, alabika mu ndabika esinga okubeera ennungi. Kati mu mbeera y'obulungi bwobwo Allah subhanahu wa ta'ala bwamuwadde, obeera muvubuka newettanira ate embeera ya butambuze mu kifaananyi kye kyolabika obulungi, n'obeera omuvubuka alabika mu ndabika ennungi, naye ate ng'obutambuze okukwata kisooka. Weeyambisa kyengera Allah subhanahu wa ta'ala kyakuwadde ekyobulungi bwo, n'obeera ate ng'omujemera wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwemanya n'obulungi bwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yakuwa.
hajjati n'omusanga n'obulungi bwe mwana muwala Allah subhanahu wa ta'ala yamunda mu mponda esinga okubeera ennungi neyeyambisa ekyengera ky'obulungi bwe n'abeera ng'ate ayonoonerako abaana abawala bangi olwaleero ku mulembe guno gwe tuliko nga bafubye n'obulungi bwabwe bwa Allah subhanahu wa ta'ala bwabawadde ne bali ensimbi z'abasajja naali ono naali oli naali ezono naali ezooli ono amugulidde akataka n'akatwala tamufumbiddwa amuwadde akamotoka akatutte tamufumbiddwa amukoledde akaduuka akatutte tamufumbiddwa n'awangaala nga y'obulamu bwali awo kubeera ng'alyaza amanya abanadamu mbeera efaanaganako bwetu yeyambisa kyengera kya bulungi Allah subhanahu wa ta'ala kyamuwadde n'aba ng'ajeema eri maaso g'omulezi wakyo Allah subhanahu wa ta'ala ne bibalemesa okubeera nga bafumbirwa n'abeerawo nga ye bwe bulamu bwalimu alaba nga wanaabuvaamu talina ngeri ndala yonna gyagenda kubeerawo kati obulungi bwobwo bavubuka bulungi bwo n'obweyambisa mu mbeera yakumujoga wakyo Allah subhanahu wa ta'ala ng'otambula tolina kifo kikolebwamu bujjeemu kyotatuukamu lwaki amaanyi okyagayina endabika bakutunulirako olabika bulungi okyesiga ebizigo bikunoga bulungi noteekako obuwowoobwo noyambala mu nyambala esinga okubeera ennungi nogaaka ngende mumujoge antegeere naye nga bwojooga singa sikusaasira kwasobola okubeera nga kujjawo olutemya lwaliiso kati obulungi obwo abaanadamu babweyambisiza mu mbeera y'okubeera abajemera wakitibwa Allah naye nga kikiresa embeera y'okwemanya nampunda wakyo Allah subhanahu wa ta'ala gyeyatundamu ekirala kyoyinza okuteekawo awo ekyengera Allah subhanahu wa ta'ala kyagabira abaanadamu ne baba nga bakyeyambisa mu mbeera y'okubeera nga bamujemera tulinamu kyetuyita annasabu endyo zaffe oba ebika byaffe byetuvaamu nosanga omwanadamu nga ye famire ye gyavamu alhamdulillah yabbeeyi nga famire yakitiibwa eriyo ebika nga byamaanyi eriyo famire nga zimanyikibwa famire ya haji gundi famire ya hajati gundi ng'okuva ku jjajjaabwe yakulembera paka ku muzzukulu asembayo teri atabamanyi Allah subhanahu wa ta'ala ebyengera nga bibagabidde mu ngeri ey'enjawulo nga bali mu bulamu obweyagaza mu ngeri ey'enjawulo naye ate nosanga nga ebyengera ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byabagabiridde ebya famire ez'ebbeeyi ebika eby'ebbeeyi okubeera nga bava mu ndya ez'ebbeeyi bazaalibwa abantu ab'ebbeeyi ne bajemera bujemezi mulezi waabwe wakyo Allah subhanahu wa ta'ala n'omusanga nga olw'ekika kye kyavaamu tasaala swala lwaki tasadde swala ndaba n'omuzikiti gwe musaaliramu eswala muzikiti gwa jjajjange muzikiti gwa taata wange kati nze nsaalira ki taata atukolya mu mbeera efaanaganako bwetu nosanga omwana adamu nga enneeyisaaye empisa ze zayonoonekera ddala ku saidi y'omutonzi wakyo Allah subhanahu wa ta'ala naye nga kyo kireese obuzibu obwo kulaba nti ye ekika kye kyawangalyamu kyawaggulu okubeera nti kyawaggulu ng'alaba nti ekika ekyo bo balina n'eddala lye baatuukako ery'obukkiriza balina emirimu gye batateekeddwa okubeera abakola mu busiraamu muno n'abeera ng'ajooga abaanadamu n'abeera nga yeeyisa mu neeyisa etakola ki etasaana ab'ebitiibwa nakola ebikola ebitajja nakakanya abantu najeregerera abantu navoola bavodde lwaki nze nva mu lulyo lwa bbeeyi ate gwe teryakumanyi teryamanyi gyova teryamanyi mayitirego oliawo nsi yaleeta Mungu naleeta mu mbeera gyaleeteddemu kati nofaana mufaana gyofaananamu ng'alaba togwana kusemberera abantu bakika kye togwana kusemberera abantu ba lulyo olwo lwavaamu abaanadamu ne basinziirira awo ne bajemera wakitibwa Allah naye nga bayitidde mu mbeera ey'okwemanya olw'ekika kibakola ki kibavaamu ab'ebitiibwa ensonga endala gyojja okuteekawo awo oba ekyengera ekirala Allah subhanahu wa ta'ala kyagabira abaanadamu ne bakyeyambisa okubeera abamujooga almal embeera y'ensimbi Allah subhanahu wa ta'ala zatugabirira Allah subhanahu wa ta'ala tugabirira ekyengera ky'ensimbi mu bulamu bwaffe obw'edduniya eno bwe tuwangaliramu ab'ebitiibwa mu nsi muno mwe tuwangalira ebiseera ebisinga mu bulamu oba oliawo obutasanyusa mu ngeri emu oba endala nosanga omwana adamu mu butuufu nga ozoyita mu mbeera gy'oyitamu ogezezzaako mu bulamu bw'ensi eno n'okola emirimu gyo gy'okoze n'oyita mu kusomooza okw'enjawulo n'okozesebwako nova mu mbeera ey'okukozesebwa n'ogobwako ku mirimu mu mbeera gy'ogobeddwamu n'oddeero n'eri n'ogezaako n'okola buli kimu mu mbeera gy'okikoleramu n'okola
n'ogezaako ng'otetenkanya n'otuuka n'okwewaako obujulizi nti nze gwe mulaba siina mulimo gwe kikoze mu bulamu bw'ensi eno, buli kimu nkikoze. Nga wekuba kutembeeyo otembeeza, wekuba kulima olimye, wekuba kukola ki buli kimu okikoze, buli mulimo gw'ensi eno ng'ogutegeera wali ogugezezezaako. Ekiseera kituuse Allah subhanahu wa ta'ala akuyisizza mukola kw'emirimu gyozze ng'okola, n'abaako wakutadde wakitibwa Allah, n'akuteera emiryango gya riziki, n'akugabirira ebyengeri ebyenjawulo, n'akusitula amadaala, n'akusukulumya ku baanadamu abalala, n'obeera nga gwayiseemu, ate ne weeyambisa ekyengera ky'ensimbi z'okubeera ng'ojemera omulezi wattu Allah subhanahu wa ta'ala. Nga banno baganda bo, mikwano gyo, boyise nabo mu mbeera y'okusoomooza, boyise nabo mu mbeera y'okugezesebwa nga mukyali mu bwavu bwammwe. Tubeera n'emikwano gyaffe ne tulya ku kyokulya kimu, ne tusula mu byensula bye bimu, ne twebaka mu kikuuta kye kimu, ne tuwangalya mu bulamu nga bwe bumu, n'otusanga nga omukwano gutusaza mu kabu, tuli kye kimu olw'obwavu bwaffe bwe tuyitamu. Allah subhanahu wa ta'ala n'amala okuyisaawo n'akufuula ow'enjawulo ku banna, ate bano babasigadde wansi wo n'obeerabira nga tokyabajjukira akhil karimu, nga bali mu mbeera gye balimu embeera enyigiriza, bakanya kunyumya anti twawangalako nani ne muganda waffe gundi, twawangalako ne hajjati gundi, twawangalako ne maama gundi, naye olw'ebyengeri Allah subhanahu wa ta'ala byakutuusaako, wallahi nga baganda bwabeerabirira ddala, basiramu banno nga wabeerabirira ddala, bemwasulanga obubi mu mbeera gye mwasulanga mwabeerabirira ddala, naye nga kyekireesa embeera eyo riziki Allah subhanahu wa ta'ala gyakuwadde, gwe neweeyongerayo n'ogenda mu maaso banno n'okola ki, n'obeerabira. Kakasa bulungi nnyo buli ali wano ayina olugendo lw'obulamu bwe lwazze ayitamu, era olina banno bemuzze mutambula nabo mu bulamu, ng'olina mikwano gyo gyali nfanfe, nga konna akakutuukako bakategera mu ngeri ey'enjawulo, naye olwaleero Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayina we yakuteeka, ayina eddala lyakuteekako, n'olyeyambisa ate mu mbeera yakubeera ng'omujemera, so si mu mbeera yakubeera ng'ojjukira banno. Neweeyambisa ensimbi zo mu mbeera yakujema ab'ebitiibwa. Bameka betumanyi nga basiraamu, nga tubamanyi baganda baffe basiraamu, naye ng'ensimbi Allah subhanahu wa ta'ala zaabawadde, osanga omwanadamu n'ebyengera by'ensimbi bye Allah zaamuwadde ng'azeeyambisiza kuzimba loogi. Mwe bali tubamanyi baganda baffe basiraamu nga Allah subhanahu wa ta'ala amusitudde mu madaala, n'alaba ng'ekyebbeeyi kyalina okuteekawo ekyettunzi eky'amaanyi, bizimba loogi abaanadamu babeere nga bajemera okwo. Nga mwe bali baganda baffe basiraamu nga bannanyini mabaala, basobola omwenge ogwa buli kika, naye ng'asobola musiraamu Allah subhanahu wa ta'ala amuwadde ensimbi ze n'azeeyambisa mu mbeera efaanaganako bwetyo, nga gy'emirimu gye gyalimu, ze bizinesi ze zatambuliramu, byebintu ebyakola ki, byakola nga mu kifo ky'okukola emirimu egimuzza eri omulezi waffe wakiwa Allah subhanahu wa ta'ala, tatawaana, tayinza kubeera nga bifanako. Gwe gye munyumize kuzimba emizikiti gyammwe, timugenze kuzimba amasomero ga busiraamu, mugenze kuyamba abantu ba busiraamu eno, nga ye tebimukwatako. Alaba tagwanyi kuteeka nsimbi zeeyo, ayina kuyita eri n'asobola okubeera nga yeeyongerako mu ngeri ey'enjawulo. Mwanadamu neyeyambisa ensimbi ze n'aba nga ajemera mulezi we wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati emaali eno Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa zimu ku nsonga lwaki abaanadamu tujeema mu bulamu bw'ensi eno. Ekyengero ekirala Allah subhanahu wa ta'ala kyatugabirira nakyo ne tukyeyambisa okubeera nga tumujeemera, tulina kyetuyita al-izza wal-quwwa. Omwanadamu okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala akuwadde ku mbeera y'obuyinza n'akuwa n'amaanyi. Abaanadamu bangi mwe bali mu nsi muno nga buba buyinza babuyina, nga gaba maanyi bagayina, naye nga Allah subhanahu wa ta'ala amaanyi gabawadde n'ebitiibwa byabawadde babyeyambisa mu mbeera yakubeera bamujemera wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bameka beeyambisiza amaanyi gaabwe ne beeyambisa obuyinza bwabwe, Allah subhanahu wa ta'ala wonna wabeera abatadde nefuuka sababu y'okukaaba kw'amaziga olwabo abatalina maanyi ge balina. Bameka batusibwa ku mbeera y'obulyazamaanya, ng'obulyazamaanyi bubakolebwako maanyi baanadamu ge balina, nosanga omuddu ng'ennaku ye gyalimu n'amaziga gakaaba n'okufaanagana nga waafaanana,
n'okufaafagana kwa famire ye, okufaafagana kw'abantu be lw'amaanyi go Allah subhanahu wa ta'ala ge yakuwa. Ng'amaanyi ogayina n'ogeyambisa otwaliremu n'ebyabalala. Bameka ng'abaana Adamu bangi, nkuyanja bangi nga baava mu bulamu bw'ensi eno bali mu ttaka bagenda kusisinkana mulezi waabwe ati Allah subhanahu wa ta'ala, naye nga sababu Allah subhanahu wa ta'ala kuyayisiza maanyi gaffe, maanyi go ge weeyambisa olw'obutakkaanya bw'omwana Adamu mu mbeera ya bizinesi yammwe gye mukola, olw'obutakkaanya bwa mwana Adamu mu nsimbi zammwe Allah subhanahu wa ta'ala z'abawadde, olw'obutakkaanya bwammwe ng'abaana Adamu olw'ettaka lyammwe lye muguze, olw'obuteyagaliza bwammwe wakati wammwe, n'olabanga ekitufu temugwanye kubeera mugabana wakati wammwe awo, tebigwanye okubeera byammwe mwenna mwenna, ng'olaba Abdallah olina kufa oveewo nsobole okusigala mukitawo. Famire yo nesigala mu mbeera y'ennaku, nesigala mu mbeera y'obulamu obw'okusomooza, embeera y'obulamu obunyigirizibwa, naye nga gwe afuuse lw'amaanyi ga Allah subhanahu wa ta'ala gakuwadde. Temubiraba mu bulamu bw'ensi eno bwe tuwangaaliramu, muddu nga muganda we yafa, oba kitaawe yafa, maama we yafa, mu mbeera gye yafiiramu, naye olw'obuyinza bw'alina n'amaanyi g'ayina nga yafuuka ensonga lwaki taata yavaawo, lwaki maama yavaawo, lwaki muganda we yavaawo, naye nga lwaki amugjawo mu mbeera gye yamugjawo, mbeera ya byafuna byansi eno. Allah yamuwaddemu ku maanyi, afunyemu bu connection bwe bwafunye asobola okukola kyonna kyagala okukola, n'akikola, n'ovaawo n'ogenda n'osisinkana omutonzi wa kitibwa Allah, era asigala ng'atambula mu bulamu bw'ensi eno. Kati bw'otegendereza nnyo kyengera kya buyinza Allah bw'abeera akuwadde n'amaanyi Allah subhanahu wa ta'ala gaba akuwadde, gandi kufuukira ensonga y'okubeera nga omujemera omulezi wa kitwa Allah subhanahu wa ta'ala. Weyambisa obuyinza bwo mu mbeera yakunyigiriza abantu, ate n'otabweyambisa mu mbeera yakubeera ng'oyamba abaana Adamu okuyita mu kusomooza kubayitamu. Al-izza wal-quwwa, Allah subhanahu wa ta'ala wakuwa ekyengera ky'obuyinza n'amaanyi, fuba okulaba ng'ogezaako bikontrolinga, okola ebituufu byoteekeddwa okubeera ng'okola, so si kubeera ng'ojemera omulezi wakyo Allah subhanahu wa ta'ala. Byebimu ku byengera Allah subhanahu wa ta'ala byatugabira nabyo ne tubeera nga tumujemera omulezi wa kitibwa Allah. Tumaliriza inshallah ta'ala tumbikire n'ensonga emu. والذين أوتوا العلم درجات. Allah asitula abakkiriza mu mmwe nabo byawo okumanya eddiini mu madaala. Wano Twahira Islamic Center Online School weviiridde okusomesa eddiini yo ng'eyita ku mutimbagano nga tulina koosinga Quran mwogenda okuyigira okusoma ekitabo kya Allah mu butuufu bwakyo, saako n'okukikwata ku mwoyo. Tajweed mwogenda okuyigira amateeka agafuga ensoma ya Quran. Arabic language mwogenda okuyigira okusoma, okuwandiika n'okwogera olulimi Oluwarabu mu butuufu bwalwo. Swala mwogenda okuyigira esswala n'obukulu bwayo mu Busiraamu. Yasaruna mwogenda okuyigira okusoma, okuwandiika olulimi Oluwarabu n'okugatta ebigambo ekinaakusobozesa okwanguyirwa okusoma Quran. Tafsir mwogenda okuyigira amakulu n'ebikwata ku ssuula eziri mu kitabo ekitukuvu ekya Quran, saako ne koosi ez'endala nnyingi ez'Obuyisiraamu. Ku Twahira Islamic Center Online School tukuwa amasomo g'okwegezaamu 3 beddu nga tugenda kusoma nga tuyita ku mikutu emigattabantu nga WhatsApp, Zoom ne Skype ku ssimu yo, ng'osomerawo wonna w'oba oli mu budde bw'osobola. Twaniriza buli kikula kya muntu nga tetusasula mu myaka, nga tukuwa omusomesa oba sheekha owuwo akusomese wekka. Abasomesa baffe bakugu nnyo, ng'ate ebisale bisoboka okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno. Kuba ku nooti 7 nooti 8 38 46 nooti 4 oba ku website yaffe www.twahiraislamiccenter.com. Twahira Islamic Center Online School, learning made easier. Okumanya eddiini kye kimu ku bintu Allah by'asitula na by'abantu kuno ku nsi, nga bw'atugamba mu kitabo ekitukuvu Quran. Fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah asitula abakkiriza mu mmwe nabo byawo okumanya eddiini mu madaala. Wano Twahira Islamic Center Online School weviiridde okusomesa eddiini yo ng'eyita ku mutimbagano nga tulina koosinga Quran mwogenda okuyigira okusoma ekitabo kya Allah mu butuufu bwakyo, saako n'okukikwata ku mwoyo. Tajweed mwogenda okuyigira amateeka agafuga ensoma ya Quran.
Arabic language mwogenda okuyigira okusoma okuwandiika n'okwogera olulimi oluwarabu mu butuufu bwalwo. Swala mwogenda okuyigira esswala n'obukulu bwayo mu busiraamu. Yasaruna mwogenda okuyigira okusoma okuwandiika olulimi oluwarabu n'okugatta ebigambo ekinaakusobozesa okwanguyirwa okusoma Quran. Tafsir mwogenda okuyigira amakulu n'ebikwata ku ssuula eziri mu kitabo ekitukuvu ekya Quran, saako ne koosi ez'endala nnyingi ez'obuyisiraamu. Ku Twahira Islamic Center Online School tukuwa amasomo g'okwegezaamu 3 beddu nga tugenda kusoma nga tuyita ku mikutu emigattabantu nga WhatsApp, Zoom ne Skype ku ssimu yo ng'osomerawo wonna w'oba oli mu budde bwo. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammad ibn Abdillah salawatullahi wassalamuhu alayhi wa ba'd. Mateno malungi agatenebwa nago lubeerera ga mulezi waffe wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusaba okusaasira ebyengera n'emirembe bidde eri omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ab'ebitiibwa tuli ku nsonga esatu eza Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Yagamba nti usulul khataaya thalatha nga bwe tubadde tulaba. Netugamba nti ensonga yakulembera zonna yatugamba etwala abaanadamu mbeera y'okubeera nga tujeema al-kibur, abaanadamu okubeera nga tukola ki, nga twekuluntaza. Netugamba mu bimu ku byengera Allah subhanahu wa ta'ala byatugabirira nabyo netubyeyambisa mu mbeera y'okubeera ntumujeemera wa kitiibwa Allah. Bagee mulimu kye tuyita al-jamau, obulungi, netubeeramu ne kye tuyita an-nasabu, endyozi zaffe ebika bye tuvaamu, netubeeramu al-mal, embeera y'ensimbi Allah subhanahu wa ta'ala zaatugabirira, n'ekirala al-izza wal-quwwa, okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde ku mbeera y'obuyinza ate n'atuwa n'amaanyi. Ekyengero ekirala Allah subhanahu wa ta'ala kyagabira abaana Adamu netubeera nga tumujeemera, netukyeyambisa mu mbeera y'okubeera ntujeema al-ibada wal-amal, okubeera nga tusinza wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okukola emirimu gye. Batya mulimu abaana Adamu nga okusaalaku ennyo kw'osaala esswala, okusiiba kw'osiiba Mande Lwakuna, ennaku 3 enjeru mu mwezi tezikuleka. Abamu tusiiba ne Siyaamu Daawuda, n'osiiba leero enkya n'olya luli n'ogattawo mu mbeera eyo. Qur'ani yo gy'osoma mu ngeri ey'enjawulo. Mulimu abaana Adamu nga ye alaba okusaala kwe, nga alaba okukola kw'emirimu gye gyakola eri abaddu, nga atuuka ekiseera nga alaba alina eddaala ly'obukkiriza lyatuukako, abalala batanaba kubeera nga batuukako, era nga mu abatunuulira alaba nga obusiraamu omwo bubulamu, temunabukola kufaanana nga ye waakola ki, waafaanana. Alaba esswala yeye, wekuba kuwaayo yeye, kusiiba Mande Lwakuna yeye, nga ibaada zijjumbira mu ngeri ey'enjawulo, ng'alaba alina eddaala lyatuukako ery'obukkiriza. Abamu batuuka n'alaba nga nejjana yayingira yamala, nga mmwe abatasinza nga waasinza temulinayo mwamutuuse. Buli bw'ofunangamu embeera y'okulaba nti gw'olina levo y'obukkiriza gye wali otuuseeko mu nsi muno, nti gw'olina w'otuuse, yegenda okubeera entandikwa y'okugwako n'okwonoona emirimu gyo gy'obadde ng'okola. Olabanga nti gw'olina eddala ly'otuuseeko mu kusaala, osaala nnyo, abalala tebannasaala nga w'osaala, yandiba entandikwa y'okubeera nga okkakkana mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Okusaala kw'osaala si magezi go, si ntegeera yo, si gwasiimyo gy'osaala esswala. Allah subhanahu wa ta'ala akulonze mu nkuyanja y'abangi n'akubikkako, n'obamu abo abayimirizaawo esswala 5. Okusiba kw'osibye Allah subhanahu wa ta'ala asaasidde busaasizi, n'aba nga akutadde mu abo abasobola okubeera nga bakola ki, nga basiiba. Allah n'akuteeka mu abo abasobodde okubeera nga bawaayo, gye bali nga bangi tebawaayo, naye ate mu mbeera y'ebyenfuna tobenkana bakusingira wala, naye nga Allah yakibamma ekyokuwaayo, akikuwadde gwe wakitiibwa Allah. Katobaako ddala lyeweerabamu nti gwe mu kuwaayo okwo kwowaayo Allah subhanahu wa ta'ala alina we yakutuusa, abalala batanaba kubeera nga batuuka.
embeera gye tukoleramu emirimu gino gyona gye tukola tukakkane mu mbeera gy'okoleramu. atanakola busiramu mu mbeera gy'obukoleramu tofuuka buzibu gyali. abasinga obungi tukafuwaza baganda baffe ne tutta emirimu gy'abaganda baffe ne tubeera nga tunojola bannaffe olw'obutabafaanana oba olw'okubeera nti bakola busiraamu nonga bwe tubukola. eddiini tetugenda gitegeera kyekimu, tetugenda kutegeera busiraamu mu ntegeera y'emu nga weetali agenda kubutegeera abukole ng'omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama we yabukola. tetugenda kubitegeera mu ntegeera y'emu. mu ddiini n'obusiraamu gye tuwangaliramu era ensinza gye tugenda okusinza tetujja kusinza nti twenkanenkane nga gwe woosinza nabala mu mbeera gyebateekeddwa okubeera abasinzizaamu. allah subhanahu wataala wabeeranga akuwadde obwangu mu kubeera nga osobola okuyimirizaawo eswala ate najja kuzisaala 5 mu muzikiti tomutwala mu mbeera y'okubeera nti etasaala. allah subhanahu wataala wabeeranga akusaasidde ngaolimu abo abawaayo atannawaayo nga wowaayo tolabangayo omujemu yajeema. busobola kukeeseza ddala enkya nga yali omusaazi omulungi wabivaako dda biwalabanga batasobola kubeera nga basaala ate nga bebali mu mizikiti bali mu kusaala eswala. tobangako levo y'obukkiriza gy'otuukangako n'olabanga gweotuuse ku ddaala abaana adama wala tanawa kubeera abatuukako sigala nga weetwalira wansi mu mbeera efaanaganako bwetyo. al ibada wal amal, embeera y'okusinza allah waffe n'okukola emirimu eri abagituukako ne balaba nga bo bamaze ebyengera byonna byonna nejjana bagifunye ekitali kituufu. anaafunamu embeera efaanaganako bwetyo yegenda okubeera entandikwa y'okuserengetaako. ebyo ebimu ku byengera allah subhanahu wataala byagabirira abaana adamu ne babyeyambisa mu mbeera y'okubeera nga bamujeemera. ebibadde byengera allah subhanahu wataala byawa abaana adamu ne babyeyambisa mu mbeera y'okubeera bamujeemera, byendeetedde wansi w'ensonga egamba nti alkibo, abaana adamu okubeera nga twekuluntaza. ensonga eyokubiri ibn al-qayyim al-jawzi yagamba lwaki abaana adamu tujeemera mulezi waffe waki allah subhanahu wataala, al-hasad, ensaalwa. omwana adamu buli wofunamu embeera y'ensaalwa baganda bange mu mutima gwo, embeera y'obutaagaliza banno birungi, nga gwe banno bafuna ebirungi ate gwe bwe buzibu bwokola ki bwofuna, ogenda kumaliriza ojeemedde omulezi wakyo allah subhanahu wataala, ogenda kukola amadhambi naye ngaekikoza mazambi gokola mbeera ya butamatira, mbeera ya nsaalwa gyoyina eri baganda bo oba embeera gyoyina eri muganda wo. ekyokulabirako tusobola okubeera waneeno, okubeera mu mbeera gye tulimu waneeno allah subhanahu wataala n'abaako bayisawo muffe oba gwayisawo muffe n'amugabirira ebyengero ebyenjawulo bweziba nsimbi allah subhanahu wataala n'azimuwa. mukyala mulongofu abakyala balongofu allah n'abamuwa, zadde ddungi allah subhanahu wataala n'alimuwa, mirimu allah subhanahu wataala n'agimuwa ogutali gumu egitali ebiri. ate mu kifo ky'okusanyukirako muganda waffe n'okumusabirako eri mulezi waffe wakyo allah subhanahu wataala amukuumire ekkulo lyamutuusizzaako, omwana adamu ng'owulira mu mutima gw'oziira ofa oggwawo. lwaki abdallah, lwaki umaru, lwaki zainabu oyo, lwaki gundi n'obeerawo ng'obuzibu bw'olina embeera ekumazeeko emirembe, byengera bya mwana adamu munno byatuuseeko. nojja ne bakugamba nno edduuka eryo oliraba nti lyaseka isimayira enanyini bizinensi eyo ti kijja kitya okubanga yiye ku myaka gye newafaanana nembeera nga gyali mwayinza okuba ati alina bizinensi eyo, nti bizinensi tekoma kubeera nga yiye n'ekizimbe kiki okuli bizinensi kwakolera. mwana adamu emirembe negimugwako, mwana adamu natunulanga anakaaba amaziga mu ngeri y'enjawulo, bangi batuyanirira entuyo nezibavaamu nga tebafaananika mu ngeri ey'enjawulo, ne babeera n'obwenkenke obw'amaanyi naye ngaomuddu ekimutuyanya byengera byamuna allah subhanahu wataala byamuwadde. ne bagamba nti ate talina ebyo byokka, alinayo ettaka lye egindi, alina poloti ye Masaka, alina ekyengera, alina egindi, nti byonna bibye nti bibye. olw'obutaagaliza abo n'ensala gy'olina ku mutima gwo, tuyaniridde wenna oweddewo
abadde ayimiridde Sheikh Ahmed n'osaba katebe wekabanga wekali otuulemu naye nga kikikutta mbeera yabutaagaliza baganda bo byengera bye batuuseeko oba okyasitamiriza ne bagamba nagali amaka gali mu kuggwa egindi gage omaliriza otudde mu ttaka ng'olannamye n'ovaamu ekigambo ekinene Allah tali feya bino byonna biyinza kubeera nga bya Sheikh Ahmed bitya eno riziki yaffe naffe tuteekeddwa okubeera ntufuna ku lwaki byonna biba bibye olaba wogenda okugenda mu mbeera ey'okwonoona olw'embeera y'obulwadde bw'olina mu mutima gwo mu kifo ky'okwebalizaako Sheikh Ahmed ebyengera byatuuseeko n'omaliriza ng'olaba Ahmed alina kufa lwaki yaveewo mutima omubi ogwo obulwadde bw'olina mu mutima gwo n'omaliriza ng'omwana adamu asse munno olw'ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byamutuusizaako ebyenjawulo muddu n'afa naye ng'amusse muganda we musiraamu budala assa Isimayira kiki ekituusewo mu mbeera eyo Isimayira aba atya n'ebyengera bino byonna lwaki byonna biri ku ye lwaki Allah abiwadde ku ye muganda we n'omuyisaawo n'avaawo kati ate no n'omugjawo nebitafuuka bibyo toli mutabani we toli muwala we nti ogenda kubeeramu abanasikira emaali ye naawe obeere ng'okolaki obeere ng'ogigabanako tolimu abagenda okubeera abagifuna ate ne bamaliza balanga bagiina ng'oli mu mbeera embi ennyo twagalize mu bulamu bw'ensi eno tusanyukireko baganda baffe tufune naffe tusobole okubeera mu mbeera eyesiima munno buli wona mwebalizaako ekyengera n'omusabira Allah kimukuumire ekyengera ekyo kyamuwadde Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukusitula ng'oyita ku muganda w'oyo ab'ebitiibwa ensonga eyokusatu nga gye tufundikira nayo lwaki abaana Adamu tujeemera omulezi waffe wakyo Allah subhanahu wa ta'ala Ibn al-Qayyim yatugamba ensonga yokusatu lwaki abaana Adamu tujeemera wakitiibwa Allah al-hirus okuwankawanka embeera y'omululu ab'ebitiibwa obutatebenkera n'obeera awo gwe nga buli kimu olaba oyagala kibeere kikyo buli mbeera yonna ennungi olaba eyagala ebeere yiyo totebenkerangako tokkutangako tosiimanga mulezi wakyo Allah subhanahu wa ta'ala byazza kukolera byazza kuyisaamu nga tobirabangako totebenkeranga nabyo gweyina ebyala byoyagala Allah subhanahu wa ta'ala byoyagala abeere nga kukolera olyokodde mu mbeera y'okubeera nga omusiima mwana Adamu n'omusangawo nga tatebenkedde olwaleero oli waneeno matuga ku 11 nkya tukusanze ogenze Masaka ovudde Masaka tukusanze weyongeddeyo Mbalala ovudde Mbalala wuyo ogenze oyingiddeko Kongo eyo ogufulumyeko Tanzania ebyalo byonna n'obitambula mu mbeera gyo bitambulira munenga kiki ekikutambuza butakutaabo mu mutima gwo kuwankawanka oyagala ogaggawale omulundi gumu ebyengera by'ensi eno bifuna omulundi gumu byonna wakitwa Allah bikutuuseeko obeere n'amaka g'ebbeeyi obeere n'emmotoka ez'ebbeeyi obeere n'abakyala abalungi obeere n'ezzadde eddungi obeere na buli kyengera kya nsi eno ekirungi ku myaka gyo 19 oba 2 byo byagala Allah subhanahu wa ta'ala abe nga abikuwadde oba ntegereka bulungi mu myaka gyegyo gy'oliko nga bwe tufaanana olwaleero Ibrahimu n'obwa Ibrahimu wange nga njagala bukeese nkya nga ndi mu mmotoka ya bukadde na bukadde nze ayina amaka eno nze ayina amaka egindi nze ayina bizinesi egindi kiki ekigenda okutuusa ku mbeera eyo butakutaabo mu mutima gwo nakululunkana totebenkera tosiimanga kuwakisa Allah subhanahu wa ta'ala mu byonna bye yali akkoledde ngola atalina kirungi kye yali akkoledde era nga bagamba omwebazi obuuliza ddala mwebazi eki kati abaana Adamu bafaanagana kuba batyo waliwo hadithi y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ng'ayogera ku baana Adamu abo abawankawanka ababuukirabuukira buli kye basanze nga baagala kibeere kyabwe sallallahu alaihi wasallam yayogera mu bigambo bye n'agamba omwana Adamu yenna Allah subhanahu wa ta'ala gwawaayo omukisa n'amuwaayo akadde n'akeesa olunaku mu nnaku z'ensi eno nga we tubuzibizza olwaleero n'obukeesa amakya g'ekiro kino Allah subhanahu wa ta'ala n'akuteekamu abakeesezza olunaku olwo nga endowooza zo ebirowoozo byo niyayo ekikumazeeko emirimu mu bulamu bwo owankirawankira butya wogenda okubeera mu bulamu obulungi obw'ensi eno butya wofunye ebyengera by'edduniya eno sallallahu alaihi wasallam yagamba bafaanagana kuwe batyo shattata Allahu amrahu Allah subhanahu wa ta'ala ayawukanya ensonga zaabwe ayawukanya obulamu bwabwe
olw'obutatebenkera abo Allah wano Matuga n'akuteerawo 5, Enkyebiri n'agikuteera mu Kampala, Omutwalo luli n'agukuteera e Kawanda, luli n'akuteera 5 mu kitundu ekirala, nenga kikikutusiza ku mbeera obutatebenkera abo nakululunkanako. Mu hadithi yennyini omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam natugamba ate omwanadamu anakeesa olunaku mu nnaku z'edduniya eno nga bwe buzibiza ne tubukeesa ne bukeera ku makya, ng'omwanadamu okuwankawanka kwe, embeera gy'ayolesezaamu omululu gwe, embeera gy'ayolesezaamu omuluvu gwe, embeera etamutebenkeza mumazeeko emirembe ng'atawaana eno n'eri, nga embeera emutabankanya mumazeeko emirembe butya wagenda okusisinkana omulezi wakyo Allah subhanahu wa ta'ala ku lunaku luli olw'enkomekkerero, n'akeesa ku makyayo kimusumbu okukola mirimu gy'alisisinkana najjo mulezi wakyo Allah subhanahu wa ta'ala, n'afuba okulaba ng'ayimirizaawo esswala, n'afuba okulaba ng'atunako mu Qur'an, n'afuba okulaba ng'akwata mu nsimbi ze aweeyo oluwaayo, n'afuba okulaba ng'akubiriza abanadamu okweyisa mu mpisa ennungi, n'abeera nga baziza okubeera bakola ebikolwa ebikyamu, n'afuba ng'obulamu bwe atambulira mu layini yakukola mirimu egirimu obulungi bumuzze eri omulezi wakyo Allah subhanahu wa ta'ala. Abafaanaganaku bwe batyo Allah subhanahu wa ta'ala akuŋŋaanya ensonga z'obulamu bwabwe. Allah abakuŋŋaanyiza embeera y'edduniya eno. Allah subhanahu wa ta'ala ensonga zaabwe azibeeramu, obulamu bwabwe abubeeramu, ng'okwewaayo okwo kuweewaayo sheikh n'obanga olafubana okubeera nga okola mirimu girimu bulungi bukuza eri wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, naye naabanga akubeererawo mu bulamu bwo bwewangaaliramu. Adhikarizo n'ozisoma, swalayo n'ogisaala, Qur'ani n'osoma, Allah n'akuwa emirimu n'akuyisa mu kkubo eryo n'akugabirira mu mbeera efaanaganako bwetyo, n'owangaala mu bulamu obulungi obw'okwesiima. Gwe tubalaba abanadamu bangi bakeera nnyo ne bagenda mu kiro nnyo era ne badda kiro nnyo gye bali nga tanaba kudda, naye ng'okuva bwe yagenze ku makya mu mbeera gye yakeereddemu teri swala gye yasadde n'emu, tanasaala swala, talina we yatuddeko wansi nti anaisitighfaaru ziyaleese, tebalina dhikiri ez'enjawulo zaleese, ali mu mbeera yakugobagana nansi, yalina kyeyagenze nakyo mu bwongo bwe kyasuubira nti kyagenda okukola ki, kyagenda okufunayo. Allah n'amaliriza atakimuwadde olunaku n'aluyitamu bw'atyo, nosanga ate yakedde ku makya mwana atu n'afuba n'ayimirizaawo esswala ye n'asaala, dhikiri n'azireta, dhikali n'azisoma mu ngeri ey'enjawulo, n'addiŋŋana masjidi mu ngeri ey'enjawulo, wagezaako okutetenkanya byatetenkanya, Allah n'amuyisaawo olunaku n'amugabirira, n'ayita mu ddo n'aluyita mu mbeera y'obutebenkevu, kwekwata ku mulezi wakyo Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'oyagala ensi eno ekkalubirire egy'omutonzi wakyo Allah subhanahu wa ta'ala, emirimu giteeke wabbali, gyesambe ogaane okubeera ng'ogikola Allah subhanahu wa ta'ala, naawe obulamu bwabwe awulire, obulamu bwabuleke, obulamu bwabuveemu, emirimu gya Allah giveemu, osalewo okubeera nti ogenda kugikola, ogyerese Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa assurance nga tukakasa n'egigyo gyakubeera ngirekebwa. Kati bannange embeera y'obutatuuka ku byengera byanjawulo tetunatuukako mulamu bw'ensi eno, tetunavuga ku mamotoka oba tonagula ku mataka, okyali mu bupangisa bwo bwolimu, okyabuliddwa emirimu mu ngeri ey'enjawulo, okyali mu bulamu obusomoza mu ngeri ey'enjawulo, naye munywere nga wetusaba omulezi wakyo Allah subhanahu wa ta'ala. Gwe emmotoka ey'obukadde 3, bukadde 4 gy'oyagala n'emyaka gyo 19 ddala olaba nga ejja mu mbeera eyo gy'olimu, amaka goyagala ag'obukadde 5, ag'obukadde 2, ag'obukadde 3, ddala mu buvubuka bwo oba obwange otunulamu ddala ng'olaba ddala wooli woteekeddwa okubeera nga obifunira ddala wakitiibwa Allah abikuwe. Ebyengeri ebyo by'owulira oyagala gwe byotadde mu bwongo obwo by'oyagala otukeko, bamutuka yakoza nsifuddeyo oba mpisewo oba wuwa kasita nfuna ensimbi zineteeka ensimbi mu nsawo, ng'omwanadamu tafuddeeyo. Ensimbi azifunya atya? Ayise mu makubo gafaana gatya? Ayonoona n'ayonoona, akola amazambi n'agakola mu ngeri y'enjawulo. Lwaki? Anoonya mbeera yakufuna, teke mu nsawo ye, tebenkera nekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyakugabiridde nakyo, ti Allah tannampa kuwadde obulamu bw'oli mulamu jamani. Ebiyungo by'obiyina biyungo 3 mwanadamu byabeera nabyo okuva ku mutwe gwo paka kagere, obigattagattala mu mbeera gye babiteekulamu, Allah abikuwadde biramu, biri mu mbeera esinga okubeera ennungi, maaso gakola bulungi, sisitemu y'omubiri gwo bulungi, eri mu mbeera nnungi. Abe bitiibwa eri Allah bawadde obukadde n'obukadde nga bali mu mbeera yaki? Bali mu mbeera ya sukaali,
bali mu mbeera ya kulwala mitima, bali mu mbeera ya kulwala nsigo, bali mu mbeera ng'ensimbi Allah azimuwadde naye nga mu mbeera gy'azimuwadde ali mu mbeera y'okugezesebwa. Nawe byoyagala Allah akutuuseeko, akuwa obukadde n'obukadde bw'ensimbi, olw'obutakutabo Allah abukuteera abukuwe, amale akuzze mu mbeera efaanaganako bwetyo, akuteeke mu mbeera efaanagana bwe tutebenkera nekyo Allah kyakugabiridde nakyo. Allah mwebaze obulamu bwo, Allah mwebaze omutwalo gwo, mwebaze ettaano zo, mwebaze ebiri gyo, mwebaze ekkumi gyo, mwebaze obupangisa bwo bwakutaddemu eri abasula wabweru nga tebalina gye basula bali ku nguudo, omwebaze mu mbeera efaanaganako bwetyo. Okusinziirako wakutadde Allah ajja kusinziirirawo. Olw'okwebazaako n'obugumiikiriza bwo akusumululire n'ebyengeri ebyala bingi ab'ebitiibwa. Zensonga ezo esatu Ibn al-Qayyim al-Jawzi ziyatukubiriza, ziyatulaga abanadamu zibasinziiryako okubeera abajemera wakitibwa Allah. Tugambye al-kibr omwanadamu okwemanya, al-hasad ensaalwa, n'ensonga esembe eyokusatu al-hirus okubeera nga tululunkana. Sabaki Allah tabaraka wa taala ateeka omukisa mu bigambo byaffe bye twejjukiriza nabyo, akadde kaffe kano akatufuulire nga nnunuzi ku yawma al-qiyama. Allahumma amin. Tumusaba Allah tabaraka wa taala lubeerera atuwangalize nga mu bifo ebifaanaganako weebiti, atubeererengawo mu nsonga zaffe wakitibwa Allah, atulagirire okukola emirimu egimusimisa wakitibwa Allah, atutere ejjijjiko ebitamusimisa wakitibwa Allah. Tumusaba asasire baganda baffe be yajjula okwetoola eduniya yonna wakitibwa Allah, baba nga baali basiraamu abasomi bamusobya nga abatonde, abafuulire kabbuli zaabwe nga nyumba mu nyumba z'omujjana. Netumusaba atyo Allah subhanahu wa ta'ala akadde kaffe kalibeera katuusaako okumusisinkana, tumusisinkane nga tuli abanadamu abasiramuka olusiramuka olwannamaddala. Allahumma amin. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.